okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo Mukama waffe yeebazibwe olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Yeebazibwe atukuumye, era yeebazibwe atubeezezzaawo olunaku lwakubiri mu mwaka guno 2025. Lunaku lwa Thursday, nnaku z'omwezi 2 omwezi gwa January omwaka 2025. Weewaawo mu ngeri y'enjawulo tuli mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa. Wakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Twamaze okuyiga olunaku lwajjo, n'olwaleero tugenda kuyiga ebigambo eby'enjawulo. Naye nga tunabagenda mu maaso, tugenda sooka tutendereze n'oluyimba, n'oluvannyuma tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe kino ekyenkya eyaleero. Mukama yeebazibwe olw'okutendereza okwo. Ennaku z'omwezi nga 2 omwaka 2025 omwezi ogwa January, Mukama aleese ekyokuyiga ekyenjawulo ekiriko omuntu ogugamba nti ekitabo ekyaggyibwako envumbo. Ekitabo ekyaggyibwako envumbo. Katubombeeko olw'okusaba. Mukama Katonda waffe, weebale okuba nga otuleese kuyiga ekigambo kyo. Weebale Mukama olw'ekisa kyo n'okwagala kwe by'otulaze. Weeyongere okutuyigiriza, otuzze bujja era otuteeketeeke olw'akabaka obugenda okujja. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Muyinza Edison Kizza Shema gemannya, era nga neebaza Mukama okubanga mpadde omukisa ogabana naawe n'enkya ey'olunaku olwaleero. Ekitabo ekyaggyibwako envumbo. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lukyali okubikkulira Sulema olunyiriri olusooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo, Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. N'abulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Ekigambo okubikkulirwa nga bwe twalabye eggulo kisimbulwa mu kigambo eky'Oluyonaani ekiyitibwa Apocalypsis, ekitegeeza okwanika ebyama. Revealing secrets, okwanika ebyama kye tuyita okubikkulirwa. Weewaawo oyinza okukiyita okwanjuluza. Okubikkulirwa kitabo ekyanjuluza oba ekyanika mu lujjudde amazima agaakwekebwa okuva mu byawandiikibwa ebirala byonna. Oyinza okwolwaliro bulijjo ogamba nti olubereberye kale lwangu okutegeera ddwo, ate nze ndowooza Matayo ye mwangu. Okubikkulirwa kwe kubikkula, okwanjuluza oba okwanika mu lwatu ebyama byonna ebyakwekebwa okuyita mu bitabo byonna. Kaakati gwe muganda wange abadde ali eyo ng'ogamba nti okuba ekitabo kyakubikola kizibuzibu tekitegerekeka, ate era kati nkusaba okitegeere okuva n'olwaleero nti ekitabo kyakubikola kyekitabo ekyandibadde kisingayo obwangu kubanga kyo kyanjuluza ne kyanika mu lwatu ebyo byonna ebyakwekebwa okuyita mu bitabo byonna ebya Bayibuli. Nga twalabye eggulo nti ekitabo kyakubikkulira kitubikkulira mukwano okwagala okwa Yesu Kristo eyafa olw'ebibi byange n'ebibyo. Era mukwano gwange omulungi, ekyokulabirako kye kino. Daniel yagambibwa nti bikka ku bigambo, osala akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero nga twasomye eggulo mu kitabo ekyakubikkulira mu kitabo kya Daniel essula 12 olunyiriri olwokuna. Ate oluvannyuma tuyiga mu kubikkulirwa nitoteeka akabonero ku kigambo eky'obunabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. 22 olw'ekumi twalabye nga wabadde naffe olunaku lw'ejjo.
Daniel bamugamba nti saaka akabonero osibire ddala kubanga bya kiseera kya nkomerero. Ate ye kubikulirwa n'agamba nti toteeka kabonero ku bigambo eby'obunabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. Kwegamba kyo kyanika, kyanjuluza, kibikkula ebyo ebyakwekebwa oba ebikusike. Ekitabo kino ekyakuyikwa kirina ekisumuluzo kisumulula ebitabo ebirala eby'obunabbi ebya Bayibuli, naddala ekitabo ekya Danyeri ekyateekebwako akabonero oba giyita envumbo. Kaakati gwe ayagala okutegeera obunabbi, ayagala okutegeera ebyafaayo, ayagala okutegeera obubonero, ayagala okutegeera ebitategeerekeka bulungi, ekitabo ekituufu kyolina okubikkulira kyakubikkulirwa. Lwaki? Kubanga kibikkula ebyo ebyabikkibwa oba ebyali eby'obunabbi, ebyali eby'obubonero, ebyali bitategeereka bulungi, naddala ebyo ebyerabiseeko emabega, naddala mu kitabo ng'ekya Danyeri gwe bamugamba nti ateekako akabonero ku bigambo ebyo kubanga byali bya kiseera kya nkomerero. Era muganda wange ne mwannyinaze, njagala nkubuulire nti ekyamazima kiri nti Danyeri ne kubikkulirwa buli kimu kijjuliriza kinnaakyo era byagenderwa kuyigira wamu. Era akasimuka kano kagenda kutuyamba okubanga tujuliza nnyo mu bitabo bino ebibiri, ekitabo ekya Danyeri ng'ate tuyiga kubikkulirwa nga bwe tuli mu kuyiga lunyiriri ku lunyiriri. Tugenda kubanga tujuliza ennyiriri ezimu mu kitabo kino ekya Danyeri kubanga ebitabo bino birina kuyigibwa wamu lwa nsonga nti ekimu kibikkula kinnaakyo. Byagala okumanya mu kubikkulirwa obisanga mu Danyeri nga biri mu ngeri ya bubonero. Okoma weno mu kubikkulirwa nga byanjulizibwa. Nti kati wayogera ensolo ebintu omusanvu ategeeza kino, wayogera amazzi amangi nti wayogera omukazi, wayogera nti ate omusenyu ku nnyanja nti ensolo neva mu mazzi mu nnyanja. Kati kwegamba wayogera akayembe, wayogera ensolo ategeeza kino. Kwegamba kitabo kino kituyamba okubikkula n'okutegeera ebyo ebyabikkibwa oba ebitategeereka bulungi. Era kitabo kino ekyakuyikula kirimu ennyiriri 44 zokka. Ekyewuunyisa ojja kulaba ng'ajuliza mu bitabo ebirala ebya Bayibuli emirundi egiwera nga 5 naye yawandiikwa ebirala nga 9 mu Bayibuli ebituyamba kubanga ekitabo kino ekyakubikkulwa kisinga kwogera ku ebyo ebitaategeerekeka. Kyo nga kyo tekiwandiika bigambo bipya, kyo nga kyo tekiwandiika bigambo oba oliawo ebyenjawulo. Kikuyamba okutegeera ebyo ebyali byayogerebwa naye nga tebyategeerekeka. Kyova olaba ekitabo kino si kinene nnyo nga wandibadde osuubira kubanga tulabye nti kirimu ennyiriri 44. Kijuliza emirundi egiwera 500 naye yawandiikwa ebirala nga 9 mu Bayibuli mu lulimi luno Olwebbulaniya. Okutwaliza wamu ebyawandiikwa bino biva mu bitabo bino ebirala eby'obunabbi ng'ekitabo kino ekya Danyeri, Yeremiya, Ezeekeri, Zakaliya. Era ebitabo bino byonna binnyonnyolebwa mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Olw'ekyo okutegeera obulungi kubikkulirwa kubaawo ng'otegedde ebitabo ebirala. Kyova olaba abasinga ku ffe tetutegeera kino ekitabo ekyakubikkulirwa kubanga twagala okugisoma nga tetumanyi bye tusoma. Ate tulina okusooka ne tusoma ebitabo bino ebirala ne tumala okulaba ebiriyo ne tulyoka tujja tubikkulire mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Kubanga singa nzira ne nkugamba ekigambo obugambi togenda kukitegeera okuggyako ng'obadde oyina w'okirabye we kyava. Muganda wange ne mwannyinaze, olw'ekyo okutegeera obulungi ekitabo kino ekyakubikkulirwa tulina okuba nga tutegedde ebitabo bino ebirala ebya Bayibuli. Okuyita mu kubikkulirwa amazima tulaba nga Katonda ow'omu ndagaano enkadde era n'endagaano empya ye Mukama omu nga tukisoma mu Befeso 4:5 nti one Lord, one faith, one baptism. Era tulabanga Mukama ono ye Katonda atayinza kuba na kufuukafuuka newankubadde ekisiikirize ekyokufa.
tubisoma mu Yakobo essula 1:17. Era Bayibuli erina okusomebwa n'okutegeerebwa ng'eri ekitole kimu, teyeyawuddeyawuddeemu. Singa onaajawulamu eyo biba biganye. Nedda, togenda kugitegeeramu yadde n'akatono. Ekitabo kino ekyaggyibwako envumbo ekyakubikkulirwa ekibikkula ebitabo eby'obunabbi nga Danyeri okusingira ddala n'ebitabo ebirala nga Zakaliya, Yeremiya, Yezekeri n'ebirala. Kitabo kino kitulaga nga Bayibuli weeyogera ekimu. Ng'osomye Bayibuli yonna n'ogitegeera, otegeera ddala nga Bayibuli tesobola kwekontana. Waliwo omuntu omu yagamba nti Bayibuli yeekoona, tesobola kwogera weeti wano ate wano neeyogera weeti. Tasobola kubanga yagamba nti bino bye munaalyanga, ate n'atuuka eno n'agamba nti buli kimu kyatukuzibwa kisaana okuliibwa kasita okisabira. Agamba nti omuntu yenna takunenyanga olw'ebyokulya. Tulaba nga Bayibuli yeekoona. Nedda, agambye okujjako ng'otegedde ojja okumanya nti Bayibuli eri kitole kimu. Tewali kyawandiikibwa kikoona kinnaakyo. Era gwe atanabitegeera gwavaayo n'oyogerawo otyo. Bayibuli eri clear. Wegamba nno ebeetegeeza nno. Wegamba yes ebeetegeeza yes. Tesobola gamba yes leero ate enkya n'ekyuka. Tugambye nti Katonda takyukakyuka newankubadde okubeeramu ekisiikirize eky'okufa. Nedda, talinamu kisiikirize kya kukyuka. Katonda nga we yali ye mu Ebulaniya agamba Jesus is the same yesterday, today and forever. Katonda y'omu eggulo, leero n'enkya n'emirembe n'emirembe. Takyuka. Tasobola kubanga yagamba nti tobbanga n'ava eno n'akyusamu n'agamba nti osobola okubba olw'okubanga enjala ekuluma. Tasobola kubanga yagamba nti okulimba kibi n'avaayo n'agamba nti nedda, osobola okulimba olw'okwetaasa. Nedda, agambye nti Katonda takyukakyuka, tafuukafuuka, talinamu wadde okwekyusaamu yadde akatonotono. Bayibuli nga weeri eri ekitole kimu. Tevolaba ekitabo kino ekyakubikkula kituyamba okubikkulirwa obunabbi buno ne tutegeera ddala Mukama kyategeeza gye tuli kyeki. Era ekitabo kyonna ekyakubikkulirwa tekisengekebbwa ng'otandikira ku bisooka. Kiri ku miramwa egyamenyebwamenyebwa mu bitundu eby'enjawulo bina, era nga gyetoolera ku kanisa ey'Okristaayo. Oyinza okubeera ng'ogamba nti okubikkulirwa kuli mu chronological order. Nedda, okubikkulirwa tekuli mu chronological order. Okubikkulirwa kuli ku miramwa egy'enjawulo egisengekeddwa nga gyetoolera ku kanisa ey'Okristaayo. Kyova olaba atandika ng'abikkula okubikkula kwa Yesu Kristo, aye n'ajja eno maaso n'agenda kwegamba si byafaayo ebisengeke nti kino kivaako kino ne kiddako. Nedda, si bwe kiri. Kyova olaba osobola osanga okwokebwa okw'ababi nga kujja ng'ate okuzuukira kwe basembezaayo. Si kisengeke, kiyimiriddewo ku miramwa. Era bwe tugenda mu maaso twagambye nti ekitabo kino ekyaggyibwako envumbo tugenda kusoma olunyiriri lwaffe oluviira ddala mu kitabo ekyakubikkulirwa essula 22 olunyiriri 10. Kubikkulirwa essula 22 olw'ekkumi. Bayibuli yeyogedde n'egamba nti n'aŋŋamba nti toleka akabonero ku bigambo eby'obunabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi. Ekitabo kino kibikkulwa kitulaga ki ebyo ebiriwo mu kiseera kino ekisembayo. Era ojja kwetegereza ng'ebintu bye bimu, ebyogerwako bye bimu, ebiseera bye bimu, era bigenda biddinganibwamu n'okugaziyizibwamu mu ngeri ey'enjawulo nga bongerako more detail. Buli bwakyogerako n'adamu n'akyogerako ayongera n'agaziyaamu.
kyovulaba osanga ng'ayogedde ku Babilooni alina maana atuuka n'addamu Babilooni kubanga gy'akoma okukiddamu ayongera kugaziya bubaka. Mu bitundu ebisatu ebisooka tulaba obulamu bw'ekkanisa obusiigwa mu biseera ebisatu eby'enjawulo era nga bukwata ku bintu eby'enjawulo ebissibwako essira naye nga bifundikira mu ngeri y'emu. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okutegeeza nti byonna bisonga ku biribeerawo oluvannyuma ku nkomerero y'ensi. Ate olaba kino ekikomererayo ekitundu kino ekyokuna tulaba nti kibikula ku bikula ono atuyamba okuba nga ayanjuluze embeera eno ey'ekitiibwa ekifaananyi ekirungi eky'obunabbi Katonda w'ebyo ebiribeerawo oluvannyuma. Nayogera ku nsi ennungi, Yerusaalemi ekijja, nayogera okusangula amaziga, nayogera ku abantu ba Mukama emyaka 1000, nayogera ku kuzuukira kw'abo abakoze obulungi, nayogera ku kubonyabonyezebwa kw'abo abakola obubi. Kwegamba kisiga ekifaananyi ekirungi eri abo abaagala Mukama, kisiga ekifaananyi ekirungi eri Katonda oyo mulungi alina enteekateeka ennungi eri abantu be, kisiga ekifaananyi ekirungi eri ebyo byonna ebigenda okubaawo mu kaseera kano ak'oluvannyuma. Era bw'oyongera okuba nga osoma ku bikulirwa olaba nti ku bikulirwa lwe lujegeero olugatta awamu enjuyi zombi. Era mukwano gwange ndaba era awulira ebigambo bino, eyo yetabaaza egobawo ekizikiza weewaawo, gwe mukono ogusitulawo olutimbe olubisse ekifaananyi ekigazi, kwe kwolesa ebiri mu lutalo olunene oluliwo wakati wa Kristo ne Setaani. Era okuyita mu kuyiga kwe tugenda okuba nga tuyiga ekitabo kino ekyakubikkulirwa, ekibirirwa kyaffe ffenna ekyenkomeredde kyandibadde omulimu ogw'enjiri n'ebiseera eby'omu maaso. Kyova olaba atukubiriza mu kitabo kye kimu nti tulina okuwulira enjiri eno, obubaka buno ne butuuka ku mawanga gonna, ne butuuka eri buli ggwanga n'ekika n'olulimi. Kigamba ekitabo kino kituyamba okufuna ekifaananyi ekigazi kubanga kye kitabo ekyaggyibwako envumbo, era mu kitabo kino mwokka mwe muli okutegeera ebyo ebyakwekebwa oba ebikusike. Twebaza Mukama, weebale Mukama waffe olw'ekisuubizo kino kubanga ebyama bya Mukama tubirabye. Katonda waffe bibikuliddwa kituli mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essula 29 agamba nti ebyama biba bya Mukama Katonda waffe naye ebikuliddwa biba byaffe era by'abaana baffe emirembe gyonna weewaawo. Mukama byatubikulidde okuyita mu kitabo kino ekyakubikkulirwa nga biviira ddala ku ntandikwa ya Bayibuli yonna, byaffe okutegeera. Wakuyambye n'otegeera ensolo, wakuyambye n'otegeera abajulirwa ba Mukama, wakuyambye n'otegeera ebyo ebikugwanidde okukola, wakuyambye n'akutegeera n'akuwa okulabula okubanga olabula okubanga ng'odduka okuva mu kufa, wakuyambye n'akuwa okwetereza okubanga otambula nga okwagala kwe kuli, wakuyambye n'akuwa okutegeera, n'akuwa endaba engazi, n'akuwa ekifaananyi ekigazi ekyali kya bulijjo ku ebyo bye bale totegeera, n'akuwa ekifaananyi ekigazi ekyali kya bulijjo ku ebyo byonna ebitali bya bulijjo. Yesu agambye nti ebyo bibyo byange okutegeera, ate nkole ntya ndyoke nkole. Twagambye nti onjigiriza okuba ennaku zange ndyoke mbe nkole ey'obutuukirivu, ndyoke njige okutambula makubo agasaanidde. Mukama Katonda waffe atuyambye okutegeera ebigambo bye. Osoma Zaabuli 98:2 alina ebigambo byayogera byayagala byenjagala tuyige naawe nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino ekyaleero. Zaabuli 98:2 Bayibuli eyogera ng'egamba, Mukama amanyisizza obulokozi bwe
obutuukirivu bwe abwolekereza ddala mu maaso g'amawanga. Mukama atubikkulidde, ekitabo kigiddwako envumbo, atuyambye nze naawe okutegeera, atuyambye nze naawe okuba nga tumanyi ebigenda okujja, atuyambye nze naawe okuba nga tumanyi ebiseera bye tulimu, atuyambye nze naawe okuba nga tumanyi embeera gye tutambuliramu, kubanga ekiseera kiri kumpi. Isaaya 29:9 paka ku 21 ebigambo ebirungi. Bayibuli egamba mulindirire mwewuunye, mwesiimire ddala muzibe amaaso. Batamidde naye sina mwenge, batagatta naye sina kitamiiza. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo gw'otulo otungi, era azibye amaaso gammwe. Bannabbi n'emitwe gyammwe abalaguzi agibisseeko. Kubanga Mukama afuse ku mmwe omwoyo gw'otulo otungi, era azibye amaaso gammwe bannabbi, n'emitwe gyammwe abalaguzi agibisseeko. N'okwolesebwa kwonna kufuuse gye muli ng'ebigambo eby'omu kitabo ekisibwako akabonero. Abantu kye bawa omuntu eyayigirizibwa nga boogera nti, soma kino nkwegayiridde, n'ayogera nti siyinza kubanga kissibwako akabonero. Ne bamuwa ekitabo oyo atayigirizibwa nga boogera nti, soma kino nkwegayiridde, n'ayogera nti siyigirizibwanga. Mukama n'ayogera nti, kubanga abantu bano bansembera ne banzisamu ekitiibwa kya ku mimwa, ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe, naye omutima gwabwe guba guntadde wala, n'okuntya kwabwe kiragiro ky'abantu kye bayigirizibwa. Kale laba, ŋŋenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano, omulimu ogw'ekitalo nga kyama era ekyamagero, n'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira, n'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa. Zibasanze abo abakka ennyo wansi okwekweka Mukama, okuteesa kwabwe n'emirimu gyabwe giri mu kizikiza. Ne boogera nti, ani atulaba era ani atumanyi? Muvuunikira ddala ebintu. Omubumbi balimwenkanya ebbumba, ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo eyakola nti teyankola, oba ekintu ekibumbibwa ne kyogera ku oyo eyakibumba titalina magezi. Tekyasigaddeyo kiseera kitono nnyo, Lebanooni alifuusibwa ennimiro ennyimu, n'ennimiro ennyimu baligiyita kibira. Era ku lunaku luli omugavu w'amatu aliwulira ebigambo by'omu kitabo, n'amaaso g'omuzibe galiraba okuva mu butalaba ne mu kizikiza. Era abawombeefu balyeyongera okusaanyukira Mukama, n'abaavu mu bantu balisanyukira Omutukuvu owa Isirayiri, kubanga ow'entiisa bamudibizza, n'omunyoomi akoma, n'abo bonna abalabirira obutali butuukirivu bazikiridde. Abafuula omuntu omusobya mu musango ne bamutegera omutego anenya mu mulyango, ne bakyamya omutuukirivu n'ekitaliimu. Weewaawo tulabye ebigambo bibadde biwanvu, naye Mukama agambye nti eri abo abatagala kutegeera zibasanze, era zibasanze abo abakyuka okuva mu makubo amatuukirivu,
kubanga basaamu Mukama ekitiibwa ekyokumimwa ne boogera nti bannange ffe Abakristaayo Mukama agamba tukole bwe tuti naye nga ekituufu ebikolwa bya bikola bitya bibeegaana. Yesu Kristo agambye agenda kukola ekitakolebwangako, agenda bafukako otulo otungi, teyandibadde nze naawe, yandibadde mulala. Weewaawo ebigambo ebyo nsaba osigale ng'obirowoozaako mu kaseera kano ak'enkomerero. Ekitabo ekyaggyibwako envumbo ekyakubikkula ekyo tuyiga, era Mukama atuwadde ekyokuyiga ekirungi nti ebiro bituuse. Ekitabo kyanjuluziddwa gye tuli okuba nga tutegeera kufuna ekifaananyi ekigazi. Katombeeko olw'okusaba. Mukama Katonda waffe weebale kubanga otuyigiriza, weyongere okuba naffe otuzze bujja era otuteeketeeke olwokako ogenda okujja. Kaleme kubeera ku abo abanaafuna otulo otungi tuleme okutegeera ebigambo bino mu kiseera kino kye tulimu, naye ffe tuwe omukisa okubeerawo nk'abagenda okutegeera ebigambo bino nga tuwaddeyo obulamu bwaffe, nga twewaddeyo okuyiga ekigambo kyo. Kubeera mu byonna okusaasira kwe kuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.